koze daka face nyukira mbanze na omanya kakazi akabi nenzirira ekintu twali tukirinyako bigere nekiteeka ku mutwe nekiteekako kati nenzirira amannyo amannyo ago sagagogera nengateekayo nendabira ddala nga wallahi amazima ga Katonda newoba ntosobola butaseka. Okay, so kati lwaki wayawukana ne Tom? Lwaki tokyakola ne Tom? Tuba misinga mwabaki mwevuma mwekubeeyo nga tetuliyo neno ekituufu tewali nga tokyajja awo simanyi kozi tavangayo nakyo we Namata yenze Namata ate naye yennyini naye avaayo n'agamba ye Namata okitegeera so abo abantu kyabalemu otegeera nti Tom avaayo n'agamba ye Namata ate nange nvaayo ne ngamba nze Namata so abantu ne bekituuka essira ne bagamba ani asobola okwogera nga Namata Tom naye asobola okwogera nga Namata so ani akikola obulungi ani akikola obulungi kale kangamba akikola obulungi Tom yes akikola nayogera ki munnange ate ani yaleeta idea ey'okubeera nti nogwe ne Tom mukola mwena era kangambe Tom munnaye nina ekyokokyo ogamba nti olina ngaalabira ddala wallahi bya beautiful Tom amukitingako tegeera nga ndabira ddala oba Tom like engeri bwaleesewo ekya kanso nga ndaba ekya Namata tagenda kizza oba kitegeera nesawo ne ngamba wayi era bukezi ku makya n'akita ekya Namata yasi wallahi billahi kutya Allah Tom yakeera bukezi n'akutandika ebya kanso so nga ate senga kyali badde kinyuma nnyo n'akola kanso nga waatabi so kiriwo kiti Tom yasawo n'akola ebya kanso nensawo ne ngamba wayi kansigale nange mu bya Namata byange luli twali tubikola abantu wafunamuko Musajja ng'akoze ebya kanso ate munaereka nkubuulire sisobola Namata oba bibowa oba tebibowa tujja kugendera awo so kati embeera yo ne Tom essaawa eno enkolagana eno ey'oku ground eri etya mwebuzaako kahalo hayi ku ground Tom kyalirako ewa akakaseko otegedde kye kategeeza kati aye aba anoonyaayo ki Namata. Yes, teacher. Namata. Werope. Namata werope. Tom chichi lwaki omusongamu. Okoze eki? Sound evudde mu ntebe naawe. Ompita mu siru siwunyiriza, sitegeera siwunyiriza oba siwulire. Era nkimanyi olina eardrum capacitor. Namata mazima namugulu Namata. Tom ekyo kitono nnyo. Oba ki abantu n'abagaba baki? Namata omuka gugenda twawukanya. Bibeeko naawe. Namata lekera okunfuira. Amazima namugulu Namata lekera okunfuira. Namata lekera okunfuira. Lekera awo. Tom simanyo. Wagala kumala kunzimbya lubuto. Wagala kumala kunzimbya lubuto. Kiki oyagala? Kiki onjagaza Namata? Tom toka. Namata wagala kumala kunzimbya lubuto. Wagala nfe. Hello? Yes, hello. Yes, hello, TikTok customer care. Mwana kutoniyongerezaako mbadde nkubuuza wandabinjako mbetufo Tom ne omufinisonti eyo. Bana enjogerako nani? Mampita Princess Namata kyogamba tomanyi wano Princess Namata beautiful nzenze kani w'okwini wa Africa. Yes, Namata nkuya. Onneyongerezaako Rosina gwe mbadde nkubuuza. Ennyabo. Eyo ondabiddeko ku mpale yange erimu eya black ne purple. Ate bana empale ye ekwataganira wano mwamatera mu amatip top mwamatera okutwala empale zange olwo beautiful Tom lugenda ne gold omufinisonti mukwano Johnny. Hello? Bana ewendi nyabo naye sinanga agency akuyamba. Kati nze mukyala Tom omubwanti era njagala empale zange mukwano jeze. Bana ojja jimpa empale yange ya black ne purple mukwano. Sina mpale jenni. Kale kankati njagala beautiful Tom. Nenga nyirira lindako. Onyirira. Katugendera awo. Weewuunyisa kubeera nti no yegwe Tom. Namata wawunyisa beautiful Namata. Wawunyisa kubeera nti yegwe beautiful Namata ate ng'oli mulenzi. Okitegeera kwini mukwano. Yes, Queen wa Africa. Queen wa Africa. Wow. Oli super talented. Era we kiri naye era byonna maama wange yabireeta so ne maama wange si muzanyi wa katemba naye si mukyala mwangu
si mukyala otegeeza kyentegeeza nti omusanga muntu ayogera nnyo so kangambe akaze bawe nakajja naye ate oyogera nnyo mu video naye wakusanze wano toyogera nnyo oba obadde onneebikkiriza anti abeerawo abantu kati ntandika okulekanira wano kannamala kalyoke katambulire wano kanoonye ngamba mu kikula kyo gwe ng'omuntu yanze ng'omuntu soogera naye oba ontankudde njogera naye oba omuntu yenna alinomu onsanga awo mba nsirise nolowooza oba soogera naye nga njogerera ddala eye obadde okyambuulira Namata walondawo otya erinnya Namata era n'olondawo karakita enkaazi karakita nalondawo nkazi cause abantu bagala nnyo ekintu ekisanyusa omuntu nti omuntu alaba kino nekimusanyusa nekimujjako stress so nalondawo okugamba muno kambeere Namata cause naye sobola kubeera Tom nti Tom alina kubanga yasinze Namata kalina kubanga kakazi kali awo kacyafu tekategeereko kitegeera so nenga kangende nzije ekintu kiri nti mbeere Namata yes cause mba nsobola okweyambaza ebyabakazi nsobola okubeera awo nenkola ng'abakazi okitegeera so nenga kanondewo mbeere nga Namata mbe nga nsanyusa abantu abantu bakwagadde abantu banjagadde era munfollowinze nsanyuse nnyo ne munfollowinga ne munspam likinga nakyo kinyiizizza spam liking kyekisinga okukuluma ku TikTok spam liking nti oli newaba ayinayo kapost kamu newaba tayinayo n'agamba muno kale nsiima nnyo nti ondaga omukwano naye sigamba muno kangende likinge ate awo botta okitegeera cause basobola okunteka ne banspam like gunia ne bagibaninga nebanga video tezitambula buli kimu kiri awo ate ekizibu bw'olaba nga sikyakola video abantu oli aba like asanyuka nti bane Namata yago okitegeera so nga tamanyi muno kyekivi oba kanga yes so banaye mwena batulaba mulekerawo spam liking artistic liking kyeki nti wokwata wogenda nokwata account y'omuntu nogenda ng'olikinga noba tozirabye video naye ng'ogenda okona mbukonya kakatima okitegeera oba tolabye ate ng'olikinze olina okulaba video yonna neggwayo then n'olikinga weba teweddeeyo eyo gye bayita spam liking nti ogirabyeko kitundu togimazeeyo n'okona mbukonya okitegeera ekitegeeza nze bulijjo video z'abantu nspam likinga weetaaga kusiba busibi TikTok bitegeera TikTok bino ebintu byonna mubitegeera no era ogenda n'osoma TikTok kozi olaba TikTok kulibeerako nti wosobola ogenda n'osoma ebigikwatako oba okitegeera TikTok nga mujagala nnyo naye olabika oli omu ku 100 abajagala abasoma kuba okusizira ku bahosti bendese wano ku TikTokers edition tekuliko ndabikira kukwata kalamu ya TikTok TikTok oyinza okukola ensobi nti nopostinga oba kangambe video eriko enamba yo ne bakuteekako account woni kati nze nali sikimanyi nempostinga nga ntaddeko enamba yange ne banteeka ku account woni okitegeera so awo nayigira neŋŋamba okay TikTok ninagenda nengisomamu kuba olina wogenda n'osoma TikTok bulungi nnyo n'amaanyi sikakasanga ddala abaana ba TikTok abo abalala TikTok eno bagisoma ebintu ne babitegeera ku nzivoola gye bavoolamu abantu ku nkozesa gye bakozesaamu TikTok really kati olaba wabeerawo kaŋŋambe muno nyiza okuteekako TikTok neŋŋamba muno kangisome omanyi nga olaba muno tuteekako oteekayo video naye naye olina ogiwa obudde n'otandika ogisoma okitegeera so otasoma oyinza okukola ensobi akawunti ne bazitwala kiba akawunti z'abaana ezisinga bazitwala nti oyinza okukola ensobi nga tomanyi ate sigamba yakola TikTok agenda kuvayo akugamba munnaaye TikTok eno kino tokiteekako okitegeera so oba tobisomye okolera ensobi awo wajja otya okubeera nga walondawo kaneno kafeesa akantiisa Namata ekituufu ate ze kannyumira kuba mba musanyufu wenjogera kati saawa zino anti awo oba onvuma nga Namata anti awo otandika okuntegeera nti oyo yazanya Namata nawe mba ntudde awo oba tusobola kuntegeera
yes naye kenyini sigamba muno kantiisa nze tekantiisa kuba nze nkakola naye kanyumira nti ninamu omuntu omulala munda okitegeera nti kati essaawa zino naye kenyini ntunira video neŋŋamba bannaye negwe ono omukazi senga yaliyo mazima oba yali badde atya okimanyi senga kati gwojjako interview omukyalo oyo watuula otya n'omuyiiya n'omuconstructing omanyi nga onookwata essimu n'ogamba mbu kati kantandike kankole kati akafeesi bakaita face shaping okitegeera kati nakagendamu neŋŋamba kanjiyeru face nenkakola bwenti nenkakola bati nekajja neŋŋamba walayi wano mba nfaanana bubi okitegeera neŋŋenda olwono waliwo gundi maidi waffe neŋŋenda mu lockdown waliwo maidi neŋŋenda nemugamba mpaku bino ebintu babiyita byebeesiga kuno nze kati nabyesiga ku mimwa nenesiga ku mimwa awo nenesiga ku ne bati ku matama jukira ali nakoze eddaka face jukira mbanze na omanya akakazi akabi nenzirira ekintu twali tukirinnyako bigere nekiteeka ku mutwe nekiteekako kati nenzirira amannyo omanye amannyo ago mba sagagogera naye ngateekayo nendabira ddala nga wallahi amazima ga Katonda newoba ntosobola butaseka olwo nno mbikola aja titamanyi butaseka tosobola butatya okitegeera nga nina okugyayo ekintu nga layira naye ng'owulira byayogera byayogera mbiwulira oluvannyuma ne binsasa naye nga feesi yenze yasooka kuntisa kati awo nensooka nentuulamu nentandika okuzannya ebiseera lali siraga nti Namata afaanana atya wansi nga ndagako wano mu kifuba nti Namata alina ebbeere oba alina obubeere okitegeera naye nga siragangako nti Namata bwati wavaayo so nakola nnyo vidiyo nga siraga Namata waali nentuka neŋŋamba naye Namata alina okuvaayo nga Namata engeri wendi omusajja omumpi Namata nga alina ebbango Namata nga like nga atambula yeewetamu kati nina okugyayo ekifaananyi nti Namata gyali ebya siriyasi okitegeera nenkola nali waliwo oluyimba lwe nakola awo nenzigyayo nti Namata talina figa eno waggulu munene eno akatwe kaliwe kati no ekirala naawo nabuzaabuza abantu nti we nafunayo bakaŋŋambe waliwo vidiyo gye twakolako ne Tom nga Tom ali wano ate nga Namata ali wano so omuntu nagamba naye bagamba nti ono Namata naye ate wano afaanana wano Namata asobola okutuula n'omuntu kyoseeza kana akakazi gye kali okitegeera kuba mba nsobola okutuula naawe wano nga nkoze ebya Namata so Namata najjira awo That is super amazing. Abaana balina talent nga gwe njagala nnyo okwogerako nammwe ensonga lwaki mu TikTokers edition tu hostinga each and every TikToker so nagamba neŋŋamba mudzono kamutereko ka message ate naawe nonyanguyira bambi tewalaawo kaddamu ngendo olanga hi hadi nga ddala omumanyi era nsanyuse nnyo okubeera nti okkiriza okujja ku HK Media oyogereko eri media by the way nkufollowinga ku YouTube nenkufollowinga ku TikTok so nali ndaba nnyo gundizo nga zinyumira ngamba okay nga wembeerawo nga sina byenkola ngenda ku YouTube nendaba interview z'abaana biki so nange nekinyumira so kiba kyangu nnyo mba nange ensanyuko gamba nzaani atuulako wano ne Hadija omanye okulabira mu vidiyo abali eyo bambi mulumwe naye nga Hadija essaawa zino nze muyina ate Hadija essaawa zino yalina Namata beautiful Namata Queen wa Africa ennaku zino so abamanyi nga Mudzi essaawa zino Mudzi aliwo Namata ndi munda ajja kutofaayo oba omwagala ajja kuvaayo okay so kati lwaki wayawukana ne Tom lwaki tokyakola ne Tom tuba misinga mwabaki mwevuma mwekubeeyo nga tetuliyo naye nno ekituufu tewali luyombo lwali luzzeewo sinasigama ntuno lw'amaanyi naye tewali luyombo tewaliwo luyombo lw'amaanyi nga onogamba nti naawe omuntu osobola okukolako ebyo byokitegeera so Tom naye wakeera ku makya n'osalawo okukola bibyo sigaba munakeera ku makya n'ensalawo okukola ebyange naye nga obuzibu tewali bw'amaanyi infact tewali buzibu naye nga waliwo naye si bw'amaanyi tewali kuba kati nga wonoga nti omuntu otuuka era n'abayimbi bennyini batugesera oli n'agamba wayi nange kankoleyo ku kirala so Tom naye yasalawo n'aleetayo karakita ye ya akola biki kanso oba wali omukalubiriza nga tokyajja awo simanyi
cause tavangayo nakyo we Namata yenze Namata ate naye yennyini naye avaayo n'agamba ye Namata okitegeera so abo abantu kyabalemu otegeera nti Tom avaayo n'agamba ye Namata ate nange nvaayo ne ngamba nze Namata so abantu ne bekituuka essira ne bagamba ani Namata ku bonna okitegeera so ndowooza ffenna tuli bannamata oba kankyogerewo ekito ffenna tuli kintu kimu mutubuzaabuza Tom akola ne Namata oli Tom kati mujjuzi asobola okwogera nga Namata Tom naye asobola okwogera nga Namata so ani akikola obulungi ani akikola obulungi kale kangamba akikola obulungi Tom yes akikola onayogera ki munnange ani yaleeta idea y'okubeera nti nogwe ne Tom mukola mwena era kangambe Tom munnaye nina ekyokokyo ogamba nti olina ekyokwogera obanga ogamba nti omutya no kati ate Tom omutya omuntu abanga muntu munno siina wemba nsobola mutya era newe musanga twebongako ne tunyumya bulungi nnyo so kati tewali mbeera eriwo abalenzi bwomutyo temulaga nnugu tewali naye ng'ennugu ebaayo omutima teri nnugu so yasalawo nakola ebya kanso ugenda gambuladi gyoyagala okusikula fitira namagambe atasobola bintu bino bya social media mudde mu byalo mulime okudda mu byalo naye atera ne gwaliko nange ntegeera okitegeera so kiriwo kiti Tom yasalawo nakola ebya kanso nensalawo ne ngamba waye kansigale nange mu bya Namata byange luli twali tubikola abantu wafunamukko Kasajja ng'akoze ebya kanso ate munaereka nkubuulire sisobola kuba omanyi lwaki ebya kanso nga ye nze sibisobola yakola ebintu bya naveri n'atambula oba binyuma oba binyumira abantu bikunyumira tebikunyumira nze nabifollowinga ne bikale owamukko binyumira ate bimbowa binyumira kati munoonya ke munasalamu naye nga amanyi byakubowa binyuma kuba ngenda nembirayikinga okitegeera kuba so nze tosobola kunkalayikinga kyanjawulo n'okunyumirwa amazima nze sisobola kulayikinga video y'omuntu nga tennyumidde nedda ndayikinga nemmanya nenkugamba mbu kale kinyumidde ate nze ndi muntu wa commentinga nkomentinga yo gawalayo oyo waka w'amaanyi okitegeera so mulimu video ezinyumira mulimu video neŋŋamba tebinyumidde okitegeera cause naye kenyini omuntu ali eyo yayinza ogamba Namata yo byeyazanye tebinyuma okitegeera so binyuma ebintu bye binyumira naye nga essaawa zino nti okolagana siga nti tukolagana ensene eya TikTok ekituufu buli omu ndowooza kati ennaku zino ali bibye kuba temukyalaba abantu bangi batumiisinga okuba ne Tom ne Tom ne yasalawo n'atandika ebya kanso Tom ye yasalawo naawe n'okola entondo sigamba muno nkola entondo mugamba nti oba Tom lwaki osazeewo booti omuntu waba asazeewo n'agamba muno agenze ku kintu kirala lwaki mba mukaka okitegeera so nga nange nina oyimirizaawo nti kaŋŋambe naye kanyimirizeewo Namata kuba abantu bali baagala Namata okitegeera bali baagala Namata so nga sisobola kuvaawo neŋŋamba nzika nange owange oli waba avuddemu mu kya Namata nange nkiveemu okitegeera so neŋŋamba owange naye kankole ki kansigale mu Namata oba bibowa oba tebibowa tujja kugenderaawo so kati embeera yo ne Tom essaawa eno enkolagana eno ey'oku ground eriye tamwebuzaako kahalohayi ku ground Tom kyalirako ewa akakaseko otegedde kyekategeeza kati aye aba anoonyayo ki akulabeeko patana mwayawukana simbolo nga baabigwo tetwayawukana naye nga ewange tamanyiiyo wasenguka tamanyiiyo era n'omubuuza tamanyi wange ebintu mwabikolanga mutya mwesisinkananga mu kkubo no ewuwe manyiiyo ewuwe manyiiyo so ebiseera ebisinga nagendangayo ne tukola oba olumu tukolamu bazita rehearsals yes nga tugenda oba olumu nga tugenda ku performinga so enamanyira n'ewuwe so kati togendayo ku Tom tajjangako wuwo ate gwogendanga ewuwe kati gwotali friendly siga nedda seekyo naye ebiseera ebisinga ye yalinga busy naye nga ate nze nange nalinga busy naye nga wemba nfunyemu akadde nsobola ogendayo ewuwe kuba kale nali nyumirwa wakawe ate nga buli omu bitunyumiranga wetubeera ababiri wetuti biba binyuma era ogamba era kali ka Namata okitegeera babandabira kuba oli musajja muwanvu nze ndi musajja mumpi era muolaba ka Namata kampi Tom aba muwanvu yes wekiba naye nga bambi aba tiktokers bantumye okubagamba nti baba minsinga
Mudde mukolagane mukole business ku TikTok. Okolagana no tekyali. Kisuubira. Nze nganze nkyagala by the way nkyagala kubanga Namata owedda yali anyuma. Okitegeera. Okusinga wakati. Owakati Namata kale nti njagala nti abantu basigale nti Namata akyaliwo. Naye Tom engeri like Tom ndoza yalinnyako ku oba kangambe ku ddaala nze oba nandeka eno wansi oyo kitegeera kati kangambe Tom kati saa zino big tiktoker. Nze so akugamba muno ndi big tiktoker. Big tiktoker techke media anoonya atali big. Yes wekiri. Ndi big tiktoker ku bantu naye nganze sinnabatuukawo. Sinnakyewulira so kati essaawa zino okusinzira asinkana abantu banene so nze ate sibasinkana nnyo. Oyinza okuba just ndoze era teweewa bwewu just time kubasinkana naye ng'osobola. Nsobola naye nti abantu ekituufu batumiisinga okuddawo nga Tom ne Namata naye kati Tom ndowooza akyagusa kiri ekya kanso batugambe obuzibu bwavaawo obwa Namata. Obuzibu tewali Namata atuuka n'akyusa n'omusajja nti ng'alabira ddala wallahi ebya beautiful Tom amukiyetingako. Tegeera nga ndabira ddala oba Tom like engeri waleesewo ekya kanso nga ndaba ekya Namata tagenda kizza oba kitegeera nyesawo ne ngamba wayi era bukezi ku makya n'akita ekya Namata. Yes wallahi billahi kutya Allah Tom yakeera bukezi n'akutandika ebya kanso so nga ate senga kyali badde kinyuma nnyo n'akola kanso nga waatabika Namata. Ekintu ekyo ne tukijjayo bulungi kubanga Namata twali badde okimanyi senga twalina Tom bantu babiri twali badde nti nga fe abasinga okitegeera ne kati abali muvudde wala. Yes abaana kati bali mu kujja bano batandise n'otuyitako okitegeera so bali mu tuyitako naye senga Tom ne Namata kyali kyamaanyi essaawa zino naye kati nze nga wenkiraba nti Namata yagwadda naye twesiba mu bitu. Mweyogeredde nti yagwanze nkugambyeko nti yagwanze nze nkebera abagudde. Nali badde nagambye. Nze nganze era n'abamu bakima nze nganze nze nvayo nze njogera ekituufu. Namata owedda yali w'amaanyi. Omanyi ekintu nga mukikola abantu babiri. Aliko omusajja. Kati awo kale tekyandibadde kibi omufirisuuti n'ajjirawo era ne bisigala nga binyuma naye kati kanso we yajja. Oba omufirisuuti ono bwe yayingira mu bwa Tom n'abalemesa okubanga mulina enkolagana bwamugamba kanabata ako tekadde awaka wano. Sikisuubira kuba omufirisuuti si muntu mubi naye nga sikisuubira just ndowooza kyajja buzi n'alaba nga Namata makolagana ddi ne Tom ono okubeera nti nno Namata ataliiwo. Ebyaddala twakoma in fact okusinkana ne Tom nti okunyumya obulungi nti kati essaawa zino Namata biki byokitegeera twalina ekivvulu kyetwagendako ndowooza we twakoma osisinkana nti Namata asisinkanye Tom bali kintu kimu tuli mu performinga we twakoma. Essaawa zino tweraba ne Tom kyekiriwo mwana twesinkana eyo gye baba batwala. Namata ye yafa naye nga Namata kale teyafa naye agezaako yafunayo awo omusajja omulala awo Namata kati yali omusajja tamanyi. Yes omusajja tamanyi nnyo bintu Tom yali w'amaanyi nze yaddala ya Tom kansa tukutumiddeko nnyo sho togiteeka mu feeling eno TikTokers edition bweti bweba nabagamba abantu abatategeera social media mugende mu byalo mukole ki mulime balimire ddala balime mmere. So kati beautiful Namata nasigala ng'ali yekka ne kanso Tom naye n'ayolekera ekkubo naye n'afuuka kanso. Ekivulu kyali luddawa we mwasemba okukolagana. Alina wasi kyajjukira kuba bikadde sijja kulima byadda so kanso naye n'atandika ebya kanso bye. Yes twagenda by the way I miss Tom missinga Tom owedda okitegeera ebya siyasinga njogera mu kamera. Omufirisuuti bwe yajja mu bulamu bwa Tom n'afuuka bize. Ebyamufirisuuti sagala byo oba muyina ekyabaawula kyotatubule tekiriiwo mpozi nga yazze mu kamera n'akyogera naye nga tekiriiwo n'akyogera naawe onaayongereza okwo osanga naye nga ebya kanso nze kyendowooza oba akyaggusa ekintu kya kanso oba Tom akomewo simanyi okitegeera so wekityo wekiri. Abalungi abali ku HK Media yenze Hadija Kigozo okutuusaako ebyo byagala olaba tuli mu TikTokers edition olunaku lwaleero tulire moods ono azanyanga Namata ku TikTok ate nga bazanyanga
ya speciosa Namata wa mujawo Namata speciosa Namata speciosa wama azanyanga Namata yali Namata wa Tomu ate kati nga balabika tebakyakolagana ngezezaako nnyo musuna ndabo bawaliwo ekyabatabula ne Tomu omwana aganye okuŋŋamba naye yo si nsonga tusigala tukyagendera ddala maaso ba tiktokers tubatumiddeko nnyo mwena abekkiririzaamu nti you can make it tubaagala nnyo ba tiktokers abavuma abantu ku tiktok bakwano tetugenda lekerawo boogerako paka we munaawa kubanga tiktok terina kubeerako bavumi erina kubeerako ba content creators boogerako nga naye ayongerako agamba kitegeeza kino kyenjogera ntandikiraawo anti kati abantu buli bwe mubavumirira nti kyebakola kikyamu buli bwe mubavumirira nti kyebakola kikyamu amaanyi gaba gaggwamu abagala bakendeera amaanyi gaba gaggwamu tetulina kyakukola oba bavuma ne kati nze ovuma Namata kati oba omuvumako kimazima ddala kakazi katukati kalina kikamanyi bizibu ki byensanze ku tiktok ebizibu byensanze ku tiktok bingi by the way bingi ekisooka kyona kyogeddeko spam liking ekiddako nti oyinza otambula mu kkubo okitegeera oli naakuyita Namata yes no sako ngasikanguka akutegera twali ku koti cameraman wange nangamba nti wuuyo Namata naye nga saakumanya abamu bana tebasobola naye waliwo abanfollowingira ddala nti ne face yange ntera ogiteekayo okitegeera naye atilisitiko woba olabye omuntu mutuukirire omugambe Namata nsaba kwogerako nawe okitegeera naye sigamba muno oli mu taxi oyisizaamu omuntu ogamba Namata oyita Namata okitegeera Namata akuswaza naye gwe omanyi nti oli musajja oli mu kutambula omuntu akuyita Namata ekutegedde abantu batandika okwebuuza nti Namata yaaliwa kati nga nawe olekana bayi kyova abamu bagamba tweraga okitegeera naye nga tetuba tetweraga bannaye ku speed ya tiktok nze noleka nkube tiktok just app okitegeera titusobola kunsangaawo naye ngaoba ontuukiridde noŋŋamba nti muzzi ogamba otya n'oba ombuziza ebibuuzo byo oba bimeka oba otukoze vidiyo tetulina buzibu naye nga si kumpitira mu bantu nompitira eri nompita erinnya Namata okitegeera omusajja wano biri ebya tiktok mba nyambadde biki wano essaawa zino mba nyambadde byange tosobola kuntegeera okitegeera so ate gwe n'ogamba nti Namata n'akulabisa okimanyi ekiba kitegeeza so kati ebizibu byofunye ku tiktok ebizibu byenfunye byebyo nga bwembigambye abantu nze mbasagala kundeekanira manja kati sintuukaako twogere bulungi so n'ekirala jasi ebeera excitement olaba eserebu oli excited obyerabira nti ono omusajja noga Namata naye nga toleekanye noonya engeri gy'omuyitamu ate bwakuyitako bwadduka n'alinnya booda bwagenda n'avuga emmotoka n'asimbula nga tonnamulaba baserebu kyova nti kati abalimu baserebu bambala masiki okitegeera ate si jangu nkonaako yes oyinza otambula oli naakuyitira eri Namata speciosa kalabe ofaanana bwotyo biki okitegeera nze mba sibyagala mba njagala ntuukirira mba ŋŋenda kuwa obudde bwo bwonna bw'oyagala bulungi nnyo tukole vidiyo tukole ki. What is the biggest challenge you have ever met on TikTok as an app? Kunkoppa waliyo abakoppa. Yes, like oli najjayo ekintu mbw afaanane Namata naye bwe bigaana ati n'atandika okwogerako mbu like oba gwakoze akawunti y'obubi okitegeera so nga naye oba toyina ati si nkoppa naye koppa Namata naye jjayo ekikyo nakyo nga kibe kirala oba okitegeera nkoppa naye jjayo ekintu ekigira so challenge eba y'amaanyi nti oli akoppa ate ebitakola n'atandika okugamba munno nti gwalina aviirako ekyo okitegeera oli n'amubuuza n'atandika okugamba muno oyo Namata bw'atyo w'omukoppa vidiyo zo tezivaayo okitegeera so ekyo kiba kirumira ddala tewali nnyo kyamaanyi naye omwami bamunoonya banaye tugenda basiibula tukyatinzeemuko katono buddakiika 25 tuyanza nnyo mwena abatulaba yonna gye mutulabira byonna byemutulaba byemutufollowinga bakwano tubisiima naye nga tetunava wano eno njagala mpeereyo akagambo kamu tiktokers ali tiktoker ajja obuzi ku app eyakagijoyininga n'oyo omukadde aluddeko
so kantandikire kuona jozi woboze nga otandika TikTok totandika kuteekawo video nga nyingi noonya ekintu kyennyini nnyini kyogamba muno kino ekintu kiyinza onnyumira abantu ate sikolayo video nga 3 video esinga okutambula n'olaba nti video eno etambudde nnyo gy'oba olemerako oba ozze nga otandikidde mu kuyimba gendera awo woba otandikidde mu kuvuma era gendera awo bajja kuwa level oba okitegeera so wabeerayo bakabeja nga ba Hadija oba okitegeera so woba ozze nkugamba muno kuzannya comedy gendera mu comedy mu kuyimba genda mu kuyimba kasita otandika ottabula ebintu awo amazima Katonda TikTok eba ekulemye so omukadde soma bannamukadde mwina kusoma TikTok mateeka ge gatya sijja kulimba otasoma TikTok otuusa okugwa ya so byenjagala wali butuwadde ng'oyogera nga Namata abantu baagala okubumanya kano kanneekwatire mami kwano mwenna wannanga amagala specioza ngenda kunzaala omwana bamuyita kibijjigini kati kwegamba simalina kumanya naye nga njagala nnyo walayo okujjako eyo Dubai nenekaawo ne bamama batata obamanyi yes bamama batata bamushkurani naye ngaekituufu mwebale okutufolowinga mwebale buli kimu mama abaana gy'oli nkutumidde ya gyali ye bannange obadde otya baby kimama oma nkwagala nnyo nkwagalira ddala gwe gy'oli nkimanyi ojja kundaba naye nga gy'oli but I love you so much mugambe yakagambo kati nku omusajja yenna okukulaga ku mutimbagano ky'olina okumanya n'akwogerako aba akwagala nnyo mukwano so kati nyweza akambe tugenda kubeera tubasiibula aba Speed Express Tours and Travels tulina visa empya ekutwala mu Bahrain Dubai ebintu biganye mugendeko e Bahrain muyiyizeeko eyo visit visa weeri ey'omwezi ogumu ey'emyezi 6 n'ey'omwaka so kati beera ng'onoonyaako awo ku namba za Speed Express tulina office e Uganda ku Uganda House tulina office e Dubai ku Banias Metro Station tulina office mu Abu Dhabi ku Electro Street okulina na ADCB headquarters tulina office e Kigali Rwanda ku MP's Plaza bagala bafa ba West Coffee Academy intex zatandise ate nga abantu babangula abaana ba barista ab'amaanyi ne babeera nga bakola ki babatikkira nono batikira mu course ey'obwa barista so balina 30% discount genda obeere ng'okola ki ng'obawagira omwami Saalongo Lukwata Saalongo ono gw'olaba avumulandwadde era njagala akwate Namata amuzzeewo ne kanso Tom babeere nga bakyakola ki nga bakyakolagana akugamba nti muzaavu mulandwadde nganda mugunoonyeeko nti omala kulabako n'olyoka osasula amanya n'eddoboozi yaze Hadija Kigozi HK Media mwebale nnyo okufolowinga kwetuli nnyo ku mitimbagano ku Facebook ku TikTok ku Instagram ku YouTube buli wamu ku Twitter mweraba